ensigo mu gataliiko nfuufu. Tutuse mu wiiki yaffe ey'omunaana tulengera ensujju yaffe eranze okuva ku kikolo olulimi luwezezza fuuti 10. Wetwogerera ng'ennimiro yaffe ey'ensujju eyongedde okweyagaza ng'ebiri ebisinga bimaze okusaako ebimuli so nga n'ebindi bitandise okuleeta obuguju. Era nga bwala mu nnimiro yaffe kati mulimu ebimuli ebikedde ebyolaba nti byo birina akasujju kabyo wansi n'akwanjuluza nga byanjuluzza. Kati tulengera ensujju yaffe eno nga bweri nti tulengera wano eno akamuli nga kazze ne kano ng'era bwe mukalaba awamu ne kano akaliko ensujju. Kati akamuli kaffe kasooka kubeera bwe kati ekyanjuluzza n'akasujju kaako kwe kali. Kati kino ekimuli kyakeera wankubadde nga birimu bitono tebinayanjuluza. Mu kiseera kino omulimi atandika okukutula emiribo ku kiryo nga kino kiriko bingi bye kiyamba ku nkula n'okubala kw'ensujju omulimi asobole okufunamu. Okutula yinki ezitaano okuva ku mutwe nti senga okutula yinki nga 2 nga bwe tulaba akantu kaffe kano oba yinki nga 3 ensujju eno eba ekyalina amaanyi agasobola okukulyetingawo wano akatunsa akalala nebeera nga yeeyongerayo. Naye wano oba ogimaze amaanyi katukutulako omutwe gw'ensujju guno yinki ez'ettaano kisobozesa okuwa ensujju yaffe amaanyi ag'okwongera okusindika mu matabi gasobole okumera nga okulala ageyagala bulungi. Ensujju bwe zituuka ku mutendera guno omulimi waffe Kasamba Charles agamba nti abawomerwa essunsa we batandikira wabula nga kino kirina okwegenderezebwa. Kati bw'oba oli eyo ng'owomerwa essunsa buno bwe tukutulako ku kaseera kano osobola okubweyambisa ng'enva nga greens oba okubusa n'obukaza n'obukolamu powder ku tayimu eno. Naye mu kaseera kekajja mu maaso kaawo tujja kubanga tunogamu n'ebikoola ebimu nabyo tubeere nga tubiryanga essunsa bwe tunaatuuka okuzisalira okuba ntukendeeza ku bikoola ziremenga kubanga byengererera. Bingi ebikijjanya ensujju mu kiseera kino era nga Kasamba annyonnyola ekiyinza okukolebwa okusobola okubyewala. Insect trap eno etuyambako nti bw'ojja n'ogiteeka mu nnimiro ng'ensujju zitandise omulisa waliwo obuwuka obututawaanya bwe bayita kalalankoma. Obuwuka obwo bujja ne butandika okuba mu nsujju zaffe akayiso ne buzifumitamu olw'okuba nti buleetebwa olw'akawoowo akabeera mu bimuli by'ensujju. Kale okwewala ensujju zaffe okuvunda n'okula nga zirimu ekiwuka tufuna insect trap eno ensujju nga zitandise okumulisa ne tugisibamu mu nnimiro nebeera nga ebusikiriza kubanga eba n'akawoowo nga kangi ne bubeera nga bujja buli akagwako kaba kafa bufi. Annyonnyola engeri omulimi gy'ayinza okwekoleramu omutego guno ogukwata ebiwuka ebyalikosezza ensujju. Tufuna goozi ne tusibako katurapu kaffe kano ke batundako ka mu dduuka ke mulaba munda kano akeeru. Bwe tukasibamu munda ne kalengejja akakebe kaffe kano aka soda nga bwe mukalaba tukasalako eno ebituli nti obuwuka buno bwe buba buzze busobole okuyingira muno munda olw'akawoowo kano. Twandibaze nti yiika enamba tuba tujja kuteekamu zino turapu 6 zokka. Wiiki ejja tujja kutunuulira obugujju nga bweyongedde okubala saako endabirira gye bwetaaga okusobola okukula obulungi. Kati nga bw'olaba ekimuli kino ku lwa Bukedde TV, yenze Dennis Kyobe.